Wiiki ewedde ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandisa abantu kinira kyawandiika ebbaluwa eri abayindi abawangalira mu Uganda nga kibayita okwewandisa. Ono y'omu kawefube w'ekitongole kino okuwandiisa abagwira bonna. Abakulu mu NIRA batunnyonnyodde lwaki batandise kawefube ono. Etteeka eryatongoza okuwandisa kw'abantu mu Uganda kye tuyita Registration of Persons Act erya March 2015 litukwasa omulimu nga NIRA okuwandiisa abannayuganda bonna n'abantu abatali bannayuganda naye nga babeera muno mu Uganda. Bano era batunnyonnyodde ekyabatandisizza n'abayindi. Tutandikidde ku association y'abayindi abali mu Uganda lwa nsonga nti tutegedde oba twakitegeera nti bali organized ng'ekitole balina ekibiina ekibagatta era senga tutandika ne group eri organized nga bwe tutestinga system yaffe tetujja kufuna buzibu bungi nnyo nti abagwira oba batali bannansi tujja kuba tubawa kye tuyita alien identification numbers ne alien identification cards. Abakulira ekibiina ekigatta abayindi mu Uganda ki Indian Association of Uganda bagamba nti beetegefu okuwandisibwa yadde ng'ensimbi ezibasabibwa nnyingi. Naye fee gye basaba $100 ze ssente nnyingi nnyo. Ffe tetufaayo ku ebyo kugenda wali ne kukola registration naye kyendaba fee gye basaba ze ssente nnyingi nnyo. Ezo ensimbi zonna ziri mu mateeka Registration of Persons Act si ffe nga NIRA abaaziteekawo kati zitugenderako okuggyako nga waliwo ekiteeso ekirala ekireeteddwa katugambe nga mu Parliament okuddamu okutunuulira ensonga zino. NIRA etegeezezza nayo nga bwetandise okukolaganira wamu n'ebitongole bya gavumenti ebirala okulaba nga bibawa amawulire agafa ku bagwira mu ggwanga. Suhel Mugabi, NTV, Akawungeezi.